Isaac ogamba otya leero oli bulungi? Ndikiriya. Olutalo luli mu kibuga walutegedde missile zavuddeyo. Olutalo lwaki? Lwabanoonya ojjayo ssente. Omufuno mukuta ajjako ssangu. Olutalo lwabanoonya si lwabanoonya. The big three. Ndowulira. Seba abantu batandise dda. Omukulu yasetinze pesa naku zinatandise okwongera okuba nze mu music. Ye Bobi eyo gye ndi naye. Era kyali wange mu music. Kati kyakola ku settinga trend. Interview gye mwakoze wagirabye. Egenda kuvuga bavuge kati atandise okubeera ng'ayagala ayongerere ddala okukola ki? Okubavuga abavuga ebyobufuzi abavuge ne mu industry ya entertainment. Era awo ye strategic wise awo Bobi ndi mabegawe mu industry ya entertainment ebadde ddalumuuko omwaka guno kati yanoonyezzayo ekintu ka boom abandi bamuze ekintu kya top 3 n'akyanukula ya politically naye abana bali mu kibuga bagamba batandise dda okuweyinga Bobi, Bebe, Kamiri ani asinga. Nina gundi gye nakolako wano naawe nonga nti abasatu kulina kaalina ogenda byogera era nompa ensonga zoff record. Kaakati tutandike ssebo. Ekisookera ddala Bobi Wine is a trend setter. Nange nze ndikubuulira industry emyaka Bobi Wine gy'abadde tayogera ku music ebadde down. Lwe yayogeddeko ne bukedde olupapula walabye omutwe gwe lwakubye. Amawulire gonna nti kibadde kirudde okulabika gwe wakoma kirabadde ekyo nga neggwanga mujje lwe yakolebwa tetwayina front page. Azawi lwe yakola tetwayina front page. So industry awe yali obijjukira bulungi gwanga mujje musajja nga yagira gondi ssebo. Ne stage we yagwa front page tetwagirabako. Wagirabako nti front page bakubye nti stage yagudde. So okay, boyogera front page okay naye kugwanga mujje shonga amazo kikuba. So kyenkugamba nti omwana oba Bobi Wine awo kyekibadde kirakinga mu music. Yawo I'm with you. Mubadde mu kirakinga ekyo. Nti opinion ya Bebe cool. Manye opinion ya Bobi Wine ematalinga nnyo kinene. Be it in music, be it in politics. Tusigale mu music. Kati aneda tugenda kuweyinga cause abantu babadde baweyinga. Who is better? In politics tojjayo tugende mu music. Tusooke twogere wano. Who is better? Twagala analyzing overall. Lwaki who is better wenzijira. Nti Bebe cool. Isaac linda ku katon. Leero nzikanya nawe ku 10 press conference ya Bobi Wine kwa katono sikyagwanye. Press conference ya Bobi Wine yana kigamba Africa ne gawa neno wetagya ku Bobi wali bibye mwayo gerga nti agenda setting up pace kigenda no tambulira ddala kati ekyo kiwe emyezi egi nga bakyali ku ekyo kati ne ba promoter bavuddeyo batandise oba tubategeke muko entertainment industry mwaka gune badde kyali ddala kati ekyo kiji hypinze. Yes. Kati wetugenda who is better. Yes. Nze kati kankubulire Bebe cool. Bobi Wine Chameleone. Buli omu alina kyasinga munne. Ate ndi kugamba ebyo bye bagamba mbu tubaweemuko bakube. By the way, Noah kino kiteeko on record. Noah abantu nti Bebe cool wuyo ku stage, Chameleone wuyo ku stage, Bobi Wine wuyo ku stage. Teri asobola Bebe cool. Muchi nga bali awo ku stage nti kuyimba. Nedda sebo. Kijja kunze. Aisha live performance. Beat Chameleone. Beat Bobi Wine. Beat ani. Ngoba wadde nti live performance. Teri asobola Bebe cool. Wetugenda hit songs. Okay. Chameleone teri amusobola. Ya kwanza na analyzing gwanga mujje Kamiri. Wetutegeera ani atwala direction ayogera ebintu abantu bye baagala asobola okutegeera nti abantu basirise kati nina ba hypinga bwenti atyamula stage bamuyita Bobi Wine.
Bobi Wine is an entertainer, true entertainer. Yeah, I agree with you. Yeah. Nti wetugamba nti bannaye bato tugitwale Bebe Cool Chameleone n'obawa nti mbawadde ssaawa mmeka nti tubawadde ssaawa 5 Chameleone ayina hit songs kituufu naye Bebe Cool atuuka ekiseera n'amukubisa experience n'apondooka kati kankuwa example Bebe Cool bayina bato ne good life ku ddoboozi lya Moze radio ly'omanyi obulungi nga newagira ng'ayinza okuyimba naawe n'owulira ng'omusaayi guvudde ku kagere kano ng'oguwulira gwewuubira mu nviiri omusajja yabakuba omuziki twatuuka we tutuuka nga n'okuyimba tebakyasobola nga Wizo takyasobola kuyimba nga gondi yamuyimbira Kibebe kirina ayina gas energy ayina engeri yasituuka asooka n'akukuba zino ennyimba ayina kye bayita reggae awo tuzza ku page n'akutwala mu reggae eyo ndikugamba ne waba Maddox lwakuba era njaga twawule so no complete ku performance wise Jose Chameleone ennyimba ze ezisinga zirina nzite kize ziri sharp Chameleone bw'ojjukira concert yaggwanga mu gye Chameleone ennyimba era nkyakyogera ne kati nkiyimirirako Chameleone yali yeetaaga omuntu agenda tumwite producer naye ng'ali good at script writing so complete maleyo wuliriza 10 years of Eddie Kenzo, John Segawe yali emabega wa Shea. By the way, it's one of the most successful shows. Nange jengamba Musuuza. Buli lunaku njiddamu ne njiraba. Buli bwenzamu okulaba Musuuza 10 years of Eddie Kenzo nendaba ne ggwanga mujje. Chameleone nyimbe zaali sharp ezina kiza ziri sharp. Tujjukira azikubangako nga azikubako bitundu nga okwambuka waggulu baby I love you ng'atuuka nga takyasobola kukola ki kusitula kutuuka eri ku myaka giringa gye yaliko simanyi oba it's the age oba yali too excited and too anxious simanyi kati awo nzikiriza nti ekimu kye bawula nti ennyimba za Chameleone ezimu zirina kize ezambuka eziri waggulu kinga kyonaga nti Juliana Kanyomozi na Irene Namubiru Irene ayina ennyimba mpitirivu nga ayambukira ddala nga Juliana ali wano bwati okitegedde so kyenkugamba kikino nti abantu osanga ne bagamba Chameleone yakyasinze Bebe Cool yakyasinze Bobi Wine yakyasinze muki kati ku kya performance guli emu zero mbonna Bebe Cool bonna bali draw ante kugambe Bebe Cool yabasinga performance by the performance ku stage anti yes okay, it's the same katukiyite okay stage performance stage performance ne live yes ne live Bebe Cool abasinga naye akasajja kakuba busaabala boyi soko wulire hit songs Kamili Isaac soko wulire Isaac soko mpulire nze ndikuleetera ogenda kuwa submission yo hit songs Chameleone abasinga akubye border to border then bagamba nti vibe kunyumirwa bantu kuzina paka kumacha bamuyita Bobi Wine nti oyo kasita ayingira ku stage muyimirira okuva by the way kati ayinga amwegerageranyako mwekyo bamuyita Gravity ti Gravity ne baja ti ne batandika oluyimba lwatandikana amawina abantu buli ssaawa babeera bwe kati yoyo Bobi Wine nti ate yamanyiwa okuleetera ekintu nti Bobi Wine asobola n'okujja mu music n'ateekawo ekidongo n'agamba kati kankukube freestyle ojjukira enkuuka Bobi gye yasembayo eyo enkuuka zonna baatuuka ekiseera ng'abantu babasitula busituzi baatulaganga Bobi Wine ne bazoominga kabaka n'agamba bannaye ono omuyaga ne tutegeera nti muyaga yoyo gwenkuyite Bobi Wine yakuba n'abakadde ne bava eri ng'abantu babayoola buyoozi kati n'ekintu ekirala anene kanyongereko ku Bobi kuba mu entertainment mwagala nnyo Bobi enkuuka yasema I don't remember 2018 ndowooza oba 2019 erabidde myaka naye
bamutegekera live stage live performance batwala eddakiika nga ndowooza 10 nga abategeka I'm not remembering the band naye nga bali ku stage naye nga bategeka butegese nga yakwata bukwasi microphone popopo ng'ava eno wansi abasikautu bajja bamulinnya n'abaana bagira flag agamba yo Bobi Wine ekisaawe kyonna kati kankubuulire nti Bobi Wine n'ayingira bwa mu kisaawe n'agamba this is Bobi Wine abantu bafuluma ne baddamu ne basasula ne bayingira munda okitegeera Bobi Wine n'akwata this is Bobi Wine abantu bafuluma ne baddamu ne basasula ne bafuluma ne baddamu ne basasula nga we baali bakikozeewa bonna wagenda kati omwana ono yategeera kyani asinga wamala okusinga kubeera kusinga okitegeera wamala kiringa kubeera mu kiraasi n'ogamba nti nze yabadde number 1 naye nga wamala nabadde number 1 naye nga wansinze okukola maathi naye nkubuulire okitegeera kyekugamba obuzibu bwa performance Bobi ne Bebe nkyalebeddde okukola decision anti kati kyendi kugamba mu kusanyusa abantu entertainer okay entertainment Bobi is an entertainer by the way oyina okwongerako extremely an entertainer naye bagambe nti bannaaye tukube kuva ssaawa 5 paka ssaawa 11 ez'okumakya awo Bebe kulu obeera omuleese owulira abasajja ekintu ekyo bakikubira for over 10 minutes kati wulira akagambo ke yasooka okuteekamu awo ojja kawulira sooka owulire no kankabuse manyi we kali ssebo awo nabakyakuba ng'omusajja tannalinnya ku stage asooka ogenda wulira kigambo kye yateekamu awo live banding ekyali oyo nebi yo genda wulira awo wulira awo wulira endulu popopopopopopo yes atyakuba bukubi labayo labe wulira endulu n'abantu bebetomera laba kabaka laba n'abagereka laba obudde bulinga enkuba eyagala okutonya simanyi abantu balinga abagala okulwana onave kati olaba abo boolaba abangi abo badduka kuddamu sasula wulira endulu nabo betomera laba kabaka akantu ako lwaki tokalaga abantu kati kankubuulire okitegere olabye abantu abamu bafuluma ne bagenda kati atu basooka ne bafuluma ne basasula omulala mu nkuka y'omwaka guno bagirabe bagambe guno omwaka gwa 2019 lwe yasembayo ndekugamba labayo kabaka bana bamuzo ngali happy wulira endulu achali ku papa yaka naye ekyo kibamala ne musasula endala musasula emirundi ng'ena we musasula we mudda we musasula muli labesanyi ewa laba kabaka laba maaso moji waza okitegere so kyenkugambye nti Bobi Wine oyina omuteekako ekigambo extremely entertainer mubi naye bagambe nti bannaye tutandika ssaawa emu tukoma munana Bebe kulu abatira mu miguwa bonna ne kamiri wako temugamba msimanyi kamilioni biki naye nkyayina kati bagambe kasembuze bagambe soko ulire
nkugambye bino ebintu nti oyagala kukyamula abantu biki kukuba abantu muziki bakyuke badde eno bakyuke batomere enkuba eyagala ottonya ayinza n'okuzinira eno naye nga siteegi eri eno n'omukoonako bukonyi nti ayimba ali eno n'alyoka akyuka oyo Bobi Wine naye bakwase muzindalo nti tukuba ssaawa mukaaga ssaawa okuva ssaawa emu paka 8 awo gukwase bwe bayita Bebe Cool abakuba ne mutuyana ne musituka amanyi n'okukuba ennyimba n'agamba luli sirubala ate emisinde egyo gyadduka ng'alinga agenda okugwa awo abeera abamazi kati bonna bagambe hit after hit bonna bajja kudda eri Kamili by the way bino Kamili yalinnya ku stage saawa 3 erugo natuka mukaaga ng'ennyimba zikyabulayo nga 2 okitegeera ate no bibiri naye nga buli luyimba lwakuba mu lumanyi jako akukuba valuvalu badirisha basima ogenze naye nga buli kyakukuba osituka n'ozino buli kyakuba ekitali ku Bebe Cool Bebe Cool ajja kukuba akukubewawo atandiko akukubemu ogambe oba olwo yandirulese akuba olulala kale lubadde telu naye Kamili akutandika olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna naye ng'ate mmwe mubanja n'agamba ngenze kati nga ye zaatalaba ng'ate hiiti ate nga mwe mulaba ayandiziyimbye kati gwe mbulira luyimba kirwomanyi olwa Chameleone ng'ogamba luno lwagaana sirulina akasajja kaalinnye erugogwe ku ssaawa 3 onako osijja kulimba nassaako data wa mitwalo 2 nagamba data ow'omutwalo ayinza obutamala akugira mukuba abuyuzi ate bakuteekako n'akagambo kasitoma waffe omulungi n'ogamba omulungi ate mumusalako nassaako emitwalo 2 nenga akandabe esho y'omusajja yalinnya ku stage ssaawa 3 n'atukuba lwakuba ekizibu kyenja okwogera ku sheeyo Kamili yayogera nnyo kati ate okwogera nnyo kyekirungi kati Bobi Wine woba omanyi sho za Bobi Wine ayimba ennyimba ezi n'abakuba waawo ekigambo ekibagumya amazima nkangogere bonna mbalabye like Bobi Wine bw'aba asazeewo kujja kuyimba ebigambo olumu biba bitono ne ku sho gyalina yeebusaabala ye yakuba n'agiggala amazima Kamili ku ggwanga mujje yayogera ebigambo bingi kati olaba eyo obusaabala gye yasembayo eyo busaabala twatuuka ekiseera nga tetuyina we tusiza tussa Bobi Wine yekka ng'omuntu ne waakwata ku ggata ng'okusijeni aweddewo wali ng'oba akutte ku ggata oba takutteeko obunyigirivu bwe twaliko nga mussa Bobi nga tussa Bobi okay nenga mbadde nkyakola submission eno Kamili show ya ggwanga mujje nze ng'omuntu ayagala nnyo art nsobola okumenyera shows nga 10 ez'aba international artists abazze wano nenzirating anendaba nga we didn't deserve this no akakazi katiwa Savage kajja ne katukuba show Chameleone nesembyayo sijogamba soko ulirize anti soko linde nesembyayo sijogamba eya ggwanga mujje tonenya Chameleone nsiri mukunenya uliriza anti ulira lwaki nkugamba bwe ikiboyogera Bobi nkuwa obudde bonoyo ulira anti nange ndikugamba lwaki tonenya Chameleone yategeka show emirundi 2 tugibalanga emirundi 2 so singa twamujajingira omulundi gwe yasooka nga bye yakola twandibadde tumujajinga okay naye kati kino kankyogera Isaac olaba omusajja omanyi ekifuula Chameleone ekifuula abasajja bo basita there are things ebitakyaba breakinga tukkirize sibyakumenyeka stage uliriza professionally eriyo ekintu kyogamba nti artist Chameleone is never siye muntu akyali kusalya excitement bwabanga nti that day he was excited mu myaka gy'amaze mu industry eyeba cross for me bw'oŋŋamba nti he was anxious oba banajjo oba tebajje emyaka Chameleone gyakubidde stage mu Uganda Kenya ebweru I don't think Chameleone akyali ku level yegamba nti oba banajjo oba tebajje kyakimanyi nti already balina okujja I don't know kiki kwe kyava naye nze ng'omu era nsaba kuwaira enjuka era post mukyajja Kizito gye yakola nagijjamu bwenti ngaga nti Kamili bandimwadde obudde nasooka naawumulamuuko kuba twamulaba before those shows nga health condition ebuusibwa naye Kamili wa 2 kuva ku 2019 2020 ojjukira akantu ke yakola katasika
akagundi zi conversation ze zibakola like sahaba alyoka bakube bonna amazima kamili ya performing enyimba nenga wow, that was the performance I expected. Erugogo no internet kaba yamanya nti am not okay health wise nakwesanya ebigambo bingi nga buyinga nnyo time naye Bebe bw'alinnya ku stage boy wange ati nze nkugambye kino ekintu kirabika kyotategedde ti Bebe kasita alinnya ku stage ezo naziraba wamala mbadde nkyamaliriza kali akantu kange nti Bebe n'omugamba nti tugenda kuba kuva ssaawa 2 paka tukita ku ssaawa 7 ayina gaasi yes energy ayina n'eddoboozi lye Bobi Wine kati Bebe Cool omanyi let me take you to the dance ayina eddoboozi eryo saakaavu ayina eddoboozi so oyo abeera agenda bakuba hands down. Okay, tugenda ku kirala bonna bayimba byebimu byanjawulo byanjawulo tebayimba byebimu kakati mu kuyimba ekya performance wise we live performance okudeliveringa wenkyantankanira nga tuvude ku kya energy vibe njagala execution nti nga olimba bwe yalukuba nti katugeze kyalenga nga bwe waluwulira nga bwe luli ku stage nti valuvalo era nga bwe luli ku stage live everyday nga bwe waluwulira studio session nga bwe eri ku stage wenjagala okomparingira abantu abo ku performance yaabwe naye ekinsumbuwa are they singing the same genres zaawukana ayina ekyakyenaga ekiri eri nti Chameleone ennyimba ezisinga zirina keys eziri sharp. Bebe Cool ono reggae si yoli ow'okuwanika owalako ejjube naki okitegeera ate olumu akyuka n'agira n'avuga bw'ati neza Bobi ezisinga keys olaba nga teziri nnyo zaakuwanika okitegeera kati nzaawe ndi confused nti ku execution ani asinga mu bonna naye nga bonna baawukana kati tugende mu overall ani asinga mu overall like mu overall nze wange Chameleone of course wange akyali gundi nnyo naye atugamba the big 3 ani asinga Joseph Mayanje wange is the best, he's talented ndi kubala overall byonna obigasse byonna Joseph Mayanja cause abantu kyebali kuwakanako mu Bebe Cool Bobi Wine yagambye financially physically tuli ku art tusigale ku talent tubeere awo ndi kuwagala tuba cause buli omu ajja kuleetera nti nze njaga tusigale mu art ebyenfuna binene mu talent Joseph Mani muzibu yes mu bitone byonna nongamba okay mu art bwe tugenda ku executing and tulinye ku stage ekitone dobozi hits execution bwogenda ogattagatta obubonere nga Chameleone abakuba hands down nedda kati kankugamba nga tutadde mu byansimbi simanya ani yakola embaga byonna twagala tubiteekemu cause twagala tubitwalire wamu awo ani asinga atoyaba ati toyinza kugamba toyinza kugamba nti president kyasinga mu nsi n'otandika okugamba ng'ogyemu ebyokubeera n'amamotoka twagala ani asinga kati wenyingira mu ani asinga tugenda kugendawo naye kansooke kugamba ani asinga omanyi wamala kiringa kubeera mu kiraasi nze tuli mu P6 fembi naye nga buli we tukola onsinga naye nga nkusinga mu maathi nentandika okugamba yansinze naye mu maathi musinga obeera onsinga yakuba tugenda mu aggregates ne tugatta aggregates netumanya nti olabuna oba ninaku kati tuli kugatta aggregates aggregates nkugambye nsoose nenkugamba nti Bebe Cool asinga live performance negundi Chameleone hits ono vibe kati wetubisa ate vocal mu ddoboozi ani asinga vocals okujja vocals kisinziira are they all vocally talented? They are all vocally talented. Okay. And n'ekintu ekirala nti lwaki taagala cause buli muntu ayina endaba ye y'ebintu njagala ogere ku bintu bino favor luck ne talent kati kankubuulire kino Bebe Cool ali talented Bebe Cool ali talented Bebe Cool tayina favor Bebe Cool tayina luck mupambanyi he is very talented tayina favor tayina luck onabi wali ogeraganya byeri conversation yali nnungi nti bwe tugamba nti omuntu
ne bwakolola bukolozi kati anti kyendi bonna ne bakolola kyenkugamba nti kati awo Bebe waali kati wetugenda ku Bobi ali lake ate ali favored. ate Kamili ali lake ali favored. ate talent oli abasinga. muganda wange kyova olaba nti Kamili asobola okujja wano n'akukuba oluyi. Wulira asobola okujja n'akukuba oluyi. Kamili talina favor. Alina luck. Chameleone yakyasinza okubeera favored. Kamili osobola okukola ekintu omulala n'akikola nekimuvumya. Kati olaba interview eyo Bobi Wine gye yakoze ebeere kubeera nga ya Kamili. Senga buli omwaga oyo ye Kamili. Kiteyanditambudde nnyo to that extent. Abantu batandika oyo ye Kamili. Kamili asobola okujja n'akufujjira wano. Kamili akufujjidde obadde osuubira ki? Neno nammwe kati gwabadde okolawo ki? Wabadde okolawo ki? Kwegamba ye Kamili always buli kintu kibeera nnyo ku side ye. Lwakuba terudda kyamwonoona. Nedda tekyamwonoona. Eyo ebeera laaka tesobola kwonoona. Ne favor tesobola kwonoona. Toyinza gamba oyo maani afuna nnyo sente naye zamwonoona. Okufuna sente tekwonoonangako muntu. So Chameleone is lucky, favored and talented. Akasajja kalina talent. Kati kankubuulire. Talent buli omu alina talent. Naye tupima at which extent. For example, nyinza okugamba omanyi mu bayimbi byonna ebisatu ani abirina. Bobi Wine byonna abirina. Bobi Wine abirina byonna. Kati lwaki mbadde ndi kugeraageranya nga njagala kugamba nti ku bonna yani alya ekyovalolo wetubeera mu kusoma yani alya kyonna bamuyita Bobi Wine. Lwaki nkugamba nti alya byonna woyingi ekyenkugambye nti tusobola okubeera mugondi nsinga math oli asinga SST naye wano mu kusoma nemba singa. Lwaki nkugamba bwentyo nti wembanga nga nsobola okukuŋŋaanyanga mu math nsobola okufunayo ko obubonero mu science nenfunayo ko obubonero nembeerako ne wemba sinze kitegeeza nti mbeera mbasinze mwenna ate okusinga kubeera kusinga oba nsinze ntya togenda kunsinga nti ansinga mu byonna naye nze musinga mu SST obeera tosinze okitegeera. Twagala osinge overall. Bobi Wine politically asinga, financial asinga, physical asinga, naye ebyo byagize simanyi sophistically biki byonna asinga. So Bobi Wine avaayo nga ye overall winner mu bintu ebyo. Kati ayagala okuddamu okwegezaako ko mu liigi kyekintu kyenyinza n'okugamba nti tuyina abaana abali talented naye nga tebali lake. Nja kuwa nga Jamie Culture is very talented. My God. Jamie Culture abo bonna abasatu bali eri talent kano ate kamalayo. Waliwo omuntu omulala bamuyita Little Boss. Is very talented. Yes. Abo tebajja mu liigi z'abali by the way abo tobaleeta mu Kamili baani abaana bali talented. Mu talent wise. Yes. Waliwo omuvubuka bamuyita Melody. Melody is talented. Melody asobola oyimba eddoboozi lya Kamili, asobola oyimba erirye, asobola oyimba erya Ragadi. Is very talented. Waliwo omulala gwe weerabidde. Jack Kizito ali talented. Lakola album gye yafulumya omwaka oguwedde ennyimba 15. N'ennyimba ze endala zonna Jack Kizito ayimirira ku stage n'akukuba kuva ssaawa 2 naye nga buli lwakuba oluyimba lw'amaanyi, oluyimba lwakuba lw'amaanyi. Jack Kizito abo bonna era ne bwebaleetawo era nabo bennyini bamutya kuba gwe nagenza okukebera ku gundi gwe nebugenda bugenzi ku YouTube n'okebera alubamu ya Jack Kizito nga gye yakubye oba gye yafulumizza ne streams ku Boomplay, Apple Music, ku streaming apps zonna. Jack Kizito okwata ennyimba za Bebe Cool zonna ze yali akubye alubamu emu bweti. Nkugamba gwe ndabayo obadde okyawana ba Bebe baanisanyi ba King Saha baanisanyi bano ba Little Boss. Jack Kizito alubamu yokka emu bweti yakwata ennyimba za Bebe Cool zonna, si ku YouTube, si ku Boomplay, si ku Apple Music,
si Spotify era Bebe alina okwesortinga nnyo ku kya social media kuba nze natudde Jack Kizito nga album just mu myezi 2 nebya ne streams obukadde 10 gwe ku Spotify kokka era Jack Kizito badde omuyabiri naye mubi akuba tuli wachamu Isaac kamzenga wagezaako wafunyeko obudde okola streams gwe kwate nyima za Bebe Cool zonna ku Boomplay, Spotify, Apple Music ogende ku streams zonna album emu yokka ya Jack Kizito yukabwet ekwata eza Bebe Cool zonna eri tuli ku album emu nekwata Bebe Cool kuva bwe yali atandise stage ya Spotify bagiyimbirako wa basibudde no alida kutosa basibula yegwe yagitandise basibudde no sibula no ngimaliriza nosokola be ngimaliriza cyangamba banoni nti bayimba ngimaliriza Jack Kizito kimanye akuba ate centers na by the way obado cyali mbya center Jack Kizito ina center by the mbakazi ba Uganda mu bayimbi be Uganda simanyi omukazi asinga Jack Kizito center ekyo kimu simanyi yo mukazi omuyimbi n'abasajja abwe amusinga kubeera nga ateekamu she invests omanyi omukazi okola album naye nga buli muyimbi ajja ba artist abajja ojiwulirizaamu buli muntu n'ayeta bano bagundi bajje bawulirizamu album yokka yaŋŋamba yakoma okubala nga buli obukadde 2 album yokka one album like this ateekamu ayina talent ayina sente ate ne audience kona ni ajina yasoka nabakuba mu kadongo kamu eyo n'akigaana yasoka nabakuba kadongo tichi yasoka ki nakolabye yabakuba kadongo kamu bawaluka gabo ninako no kyagamba yabakuba kadongo kamu basibudde kibawaluka gabo n'abakazi be kapo ne bakkiriza maama okuba n'asala najje n'alimba bakamiri nekizokeyo nga nayone yasala boyinga ku Spotify olimba lumu okola no fear tojja ko sound nkugamba bulijogo bwana Bobi nakolewe kirumango wano omuntu ngogira nkugamba sebo ku Spotify yeko olimba lwa Kenneth Mugabi ne Jack Kizito olimba lumu bulyoka weti nsanje nagenzo kebero dugerageranya ku love you every day Jack Kizito obadde tomuwanga budde Jack Kizito akuba studio yendoza evanga wali eri kugundi aina studio evanga wali ku nsonda wali eri road mayor no watule nekira nenga studio ayizo kubanga yimba nabaye ayizo kubanga yimba ngomlegere nenga boy kyeyagala kitegedde nzikiriza Jack njogera mazima Kizito w'amaanyi Jack Kizito w'amaanyi era tomugerageranya ku bantu babedde ku rugomba gundi ya mutulinde rugogo omukazi akubye stage ye mukazi eka mu Uganda iyo muyimbi ekabaira ina stage etambula mu Uganda aina ebyuma bibye studio yiye aina mwagala events mwagala production mwagala music stage za kubirako n'abayimbi bonna boyogerako stage ezize bayimbidde competitive abasajja bakuba kuva Jamaica kuva Kenya abantu bagala ku byuma bye ngoyogera ku bagundi kati overall Jack Kizito muveeko mulabe edduka omukazi nasembera gundi stage watu alina kaseke nenga abeera wane notunda nga abawagizi balye nenga akute bukwasi muzindalo bwati ogamba oh my god era bana abakyala gwe boleta sanyi ba desire bani kaza yakubaba kadonkamu ne baddukayo tetusobola yakubaba kadonkamu ne bavaayo n'abagamba katawo mamaliza ena mukolako tojja ko sound yage tojja ko sound yage jawo ojja ko sound yo muteke neno ncha kugamba Jack Kizito namutukya ne mugana naye okikolo otya kiki yanga nti abakadonkamu mbakubi kati yafulumiza noli gundi like no fear akayimba kagalo fana n'akagundi akakyagulanye waliwo akayimba no kanonya tabankube copyright ye kaliwa Apple Music yes Apple Music yakuba olimba ne Kenneth Mugabi iwe mukoto ja nsina tojja kumanyira nja kugamba ebintu byange oli mukunja Samia gwe bulijjo nnyumiza Bobi ngabo asinga buli kimu kitofu mbwera simanyi Bobi twabadde eri buli kimu fona tufuna amagezi kane kankulage Jack Kizito byasinza ku bayimbi bali abasatu basaabani alina stage ye semu 2 studio eva kuno ne kuli alina ebyobugagga byalina ye ng'omuntu w'amaanyi mukazi w'amaanyi abo nabatuwa savage bani
zikate kugamba omwaka ogujja Burna Boy actually yanga kuba akuba ne gunde ye side bagita batya Burna Boy jakola soko nzijukize bagita zigido akuba zigido ya Burna Boy ina style jako kane Kizito kumpi ja kuba bwatwe kati Burna Boy they are in touch okulaba butaba sokola gundi mega hit yes twayanziza tumusabira mirembe myerere Kizito goli oli mukugira simanyi mu biki tosobola no obasibula kale yego yatandise show nyamba tusibule yego yatandise show nyamba tusibule Jackie yasinga webale nyeriyo mwimbi omukyala asinga Kizito teri eriyo mwimbi omukyala asinga Kizito teri eriyo alubamu Uganda yali efulumiziddwa ng'esinga ya Kizito no fear teri eriyo oluyimba kwa alubamu yonna oluyimba lumu bwe luti olwansangi ne lukuba streams milioni 10 ku Apple Music, Spotify, Boomplay, Amazon Music mu mwezi gumu ekiwali okirabyewo olaba ne siri regular yennyini milioni 10 in a space of a month man uyo mukazi mutemu mulabe edduka ali wamaanyi Kizito bw'akwata performance ayimirira wali eri bonna ne badde eri bawalukaga baani bonna ne bakazi bakapo badde eri wonna yes yajja ne balaunchinga alubamu ye wanene of recent awo mu December my god buli kimu ne kitambula talatibu abayimbi bonna ne sajja yafulumiza naye nga just set up agitaddemu obukadde nga wamala yasinga okkiriza nze kkiriza yasinga Kizito era okay nofuna obudde alubamu yeyo gino ngiwulira alubamu bagita batya yasinga nsangi nsangi nkuwe nje njagulira manager we ebintu bye baakola gwe bano abantu naye gwe tuba mubadde mulina abantu nozo obadde tunamuwa bwi time manager Ota sebo jebale ninaano omuntu tuli ku Uganda enkya tuli ku show wano nina omuntu gwenkana naye aŋŋamba nti mu Uganda eriyo alubamu y'omuyimbi Kizito mbwe eriyo omuyimbi asinga Kizito alubamu ey'amaanyi babuulire kakati mugambe waliwo palapase wa boda owulira bagamba gwe kati nange ndikwagala ayogere nga wembisakingako uliriza soko uliriza information ndigiwulira naye nga wendeeta omanyi saagala tuwa abantu information kati bakugamba palapase wa boda manager genda mu maaso kati ebiseera ebisinga bwe tuba tukola albamu zino olina kuwasinzira ojajinga tojajinga na luyimba lukubye ojajinga na albamu kyebadde albamu omulama kwebadde etunuulidde bantu bangi abagatta ennyimba 12 n'akolamu albamu naye ng'ennyimba zonna buli luyimba lutunudde bwalwo kyova olaba ebiseera ebisinga waliwo n'abajja ne bagamba nakoze EP naye nga tamanyi EP kitegeeza ki kati abasinga bakola albamu e Uganda bagatta nnyimba emu 2 3 n'ennyimba 16 n'ata kati mwe mwakola ki it's different ku sound wa Kizito nti twafokasinga ku kuzza abantu ku butonde n'ennono n'okuzza abantu okwagala ebintu byabwe nga bo nti ennyimba eziriko zeetaagisa omuntu okuba nga ayinamu yakolako ku general paper owulira ssebo bakugamba oluyimba n'agezaako tutegeera n'alujja ku ndowooza ya bulijjo n'agenda ku ndowooza ya bonna so waliwo n'abalala abakoze albamu zaabwe ennungi naye for the last 2 years yes ndowooza the most outstanding album soogera nti lwakuba nkola naye naye muntu waba agiwadde obudde yalina albamu eyimiridde omukulu mbadde wano nga mugamba era tukanye nnyo ku show ne bugaba olimba lwa nsangi lwokka bw'ogenda ku Apple Music, Boomplay n'ogenda buli wamu streams ze lulina lwokka kyera teri luyimba lwokwata nnyimba zonna zayogedde wano siri regular naye ali mubika ebeera naakakasizza milioni 10 okirabye naye gomanyi oluyimba oluli ku alubamu esaawa eno tuyinza tunuulira alubamu ya Kenneth Mugabe notunuulira alubamu yani eyakuba eyamusuza yajja emyaka iri emirala mabega nga tufunata yaffe esaawa eno sotunuulira Kenneth Mugabe naye mu bano abakuba nga bwegaba bafuntula abasinga bali ku singles nti oli ate ne album
nako katakolimba muna pushing olwo. So far for the last 2 years botunulya album noziweyinga musically nga toziweyinze mbu oba lokiruwoza nya ku TV but you weigh musically. Musically sound quality sound notunulira instrument notunulira packaging ogenda okulanga Jackis yakola omulimu gw'amaanyi okusinga ate nakyo gy'omuwendala. Okubiiti okusinziira ku gyeyali music gwe yali akola ne banna babadde bakola music nakola shift katono n'abeera ng'asobola such quality music. Omusajja mugambye nti alubamu yokka yabatwalira kumpi emyaka ng'ebiri abadde alowooza okyawakana nga buli kye bakuba ennyimba music ali ku album ya Jackis si wakakati. Music ngawe kinatwalira abantu abalowooza oba omuntu eyakola ku General Paper oba omuntu aliwayo obudde okuwuliriza music nga tawulidde nti olw'okuba gundi yaŋŋambe n'agamba kampitirize ku music. Kyova abantu ne Kenneth we yata album ya Kibinomu yasooka abantu abasinga tebapikinga after 2 years. Kati nono music wa Jackis kigenda twalira agenda beerawo for a very, very long time. Manager wa Makasta omukulu kasita afunye information. Yes, olimbanga we wano. Olimbanga we wano dulu tegerekana olimbanga no fear, olimbanga Kampala. Olimbanga obusungu. Olira ekitiibwa. Olira nsangi. Byonna kyetagisa omuntu awa details to music. Ekirala nga sinnakuta manager omuyimbi Kizito kiki ekimufuula ow'enjawulo kuba I've been with you guys nendabanga yes it's class that attracts class studio eva kuno paka eri ebyuma mutindo what makes her a maverick or eccentric person kiki kyokyusizza ennyo mu space ya gundi bweti nenolanga omukyala ali ombu ati naye akankanya ne bakamiri baani ba Bobi tebayita zero to work. Waliwo omuntu abeera ne zeal to pass on the message. Otunuulira waka w'omukyala Jackis enfubega yonna abadde apushinga nnyo okulaba nga awuliriza abawala nga banyume ku bufumbo. Njagala owulirize information enkulu gezaako okuwa abantu message. Kati kino kyanguwanya nti omuntu ye ng'omuntu ekyoka mulungi. Yes. She's one of the legendary artists abaddewo for a long time ate supporting the industry ya Uganda okutandikira ku bayimbi bemanyi bonna abanene kyalina omu gwatabeereddewo. Yes. So she has that will to make sure like entertainment industry agyongerako kyaba gyongeddeko. Omukulu ono nvaano mugamanya awakana nnyo mugende nti Jackis y'omu ku bayimbi abalina stage eva kuno nakuli buli muyimbi agiyimbiddeko asupportinze abayimbi naye nga bw'ogambye asajja babeera ku stage za boda ne babalimba. Ku Easter waliwo shegenda bana tete. Akalango wakasasudde manager oli ku Uganda ye. Ne manager wa Makakati ojja kunfunirayo olunaku omanya abasajja ne bawakana nnyo nkuleete ku set. Otuwulire kye mwayitamu day by day olunaku the simplest. We can share the studio on next week. We can find a date schedule ngaje ku office at ku studio tuogere alabe next time is production that right now. Isaac Sebo nagenda ofune bwino nakakasa Sebo. Nze ndi muntu nze noonyereza nnyo. Nze noonyereza nnyo okumanya. Obadde wagane kogera osomo gamba ekigamba ati sobadde wakanabya kati owulidde first hand information. Ewulira first hand information kati kuyina okubeerako omanyi kuyina okubeerako okulaba. Agambye kati week ejja. Ekyo kati awo week ejja nzajja okuwa obujulizi. Ojjoka kase. So sisobola kuwa bujulizi ku simu omanyi nze bwamala. Anengo kebedde streams nolaba lakoze ez'omwaka oguwedde ozirabye streams. Oluyimba oluyisani. Kino ez'omwaka guno. Oluyimba oluyisani. No top 10 obadde ogiraba libadde togiraba ali eri nti ali mugundi. Naye. Okirabye. Omuddangamu ne muwakana. Manager kati. Nani abadde. Kati. Kali naye. Alama manager tujja kujja week ejja Sebo. Noza ne twasiibula kati. Nze nabasiibudde dda. Nasiibudde luli. Uganda y'enkya